Omwana yabula kubanga nze nawulira nze nali nva ku mulimu nakomawo ne baŋŋamba nti waliwo neiba yabadde amutumye mugulira obugaati obukeeke ku dduuka naye okuva olwo bwe yagenda omugulira yagamba yabumuletera n'abumuwa naye ffe bano ab'ewaka tebaddamu kulabako omwana eno. Okuva olwo omwana wange siddangamu mulaba nze ngenda ova ku mulimu nasanga taliiwo. Yesebo tuli wano tetwebaka nze nsula ntunula bannange nkabya n'amaziga ne ganzigwa mu kiwanga. Gavumenti mujemu nyambeko nnoonye omwana ono kuba omwana wange akirina nditegeddeko waali sifaayo oba wa oba atya nze simanyi ne bwaba kale oba yafaana ndimulabyeko nemanya nti nomulabyeko. Nadde nsaba bekikwatako ab'obuyinza minisita w'abaana mujje munkwasaganyeko nnoonye omwana wange pulezidenti waffe omulungi nesaba minisita mwenna mujje munkwasaganyeko nnoonye omwana wange kuba simanyi waali. Omwana yabula nga 27 April ne kati tuli mu Gwakutaano anaatera okweza omwezi. Nde sinafunayo mawulire gonna galaga nti omwana wange bamulabako wano oba wali. Omwana wange nkyamwagala kubanga simanyi oba akyali mulamu oba yafa oba gyali mulamu simanyi bannange. Bannange nkyali mu bulumi bungi nsaba bannange mwenna bekikwatako pulezidenti waffe minisita w'abaana saba minisita madamu Nabanja mama Nabanja mujje munkwasaganyeko nnoonye omwana wange kuba nti omwana wange sinamulaba sofa kati gugenda kuwera mwezi mulamba nga sinamufuna. Yenna ali eyo asobola okumanya ku matwale g'ono omwana wasobola okutuyamba n'omuleeta ku Bukedde TV n'omwana yenna gy'oli Shilo Jolly woba otuwulidde tuli wano tukwetaaga okulabako bbanga ddene mwezi mulamba gugenda kuwera nga tetukulabako. Tuli wano tuli mu maziga amangi ennyo. Tukaaba tukyanoonya tusiiba tukyanoonya tukaaba tunoonyeza buli wamu tetunnaba kumulaba naye omwana waffe yenna amanyiiko amayitire ge asobola okukubako ku poliisi asobola okukubirako ku Bukedde TV era tugyebaza nnyo Bukedde TV kubanga tumanyi egenda kutuyamba. Oweekitiibwa Honorable Balaam minisita w'abaana nsaba oddukirira omulanga gwaffe ku lw'omwana waffe Shilo Jolly eyatubulako kati omwana waffe agenda mu mwezi mulamba nga tetumulaba nga tuli beeraliikirivu nnyo tujjudde ennyiike ku mitima mirembe gitubuze tuba tusaba taata oddukirira omulanga gwaffe ogwanukule. Nange nno ndi wamu nammwe nsudde enkesi nga bwe kyetaagisa nsuula amawulire okubuuza abatuuze okumanyisa abatuuze okulaba nti ddala omwana oyo tumufunye tutya. Ngezaako okunoonyereza nga difensi w'ekitundu okubuuza yenna abasobodde okufuna amawulire agakwata ku mwana oyo okulaba nti nange mbatuusaako amawulire agakwata ku mwana oyo. Lyange nze Kiwanuka Ronald Tuuza omutuuze w'Ewamala mu Kinyarwanda era nga nkolanga difensi w'ekyalo ate nga nzirukanya ebyokwerinda mu kitundu kino mu ngeri yonna eyeetaagisa. Kyannaku nnyo
okulaba nga n'okutuusa kati omwana oyo akyatubuzeeko tannalabika era newunyizza ne abatuuze bange okubabuuzaako nga bagamba tebannafuna information yonna ekwata ku mwana oyo ate nga nsudde enkesi zonna nange nga omukulembeze w'ebyokwerinda okulaba nti nzuula oba okubuuliriza bonna abo bonna abasobola okumanya amawulire ago ag'omwana gye yabulira naye kikyatukuba enkyuko y'amaanyi nnyo era tusaba gavumenti etukwataganyizeeko ku nsonga eyo nga ffenna tukolera wamu n'abatuuze mwenna abali mu kitundu kino okutudduukira ku nsonga y'omwana oyo awulidde amawulire gonna agantuuseeko oba okutuusa ku poliisi oba okutuusa eri chairman waffe atwala ekitundu kino nsaba ne sekusaba tukolere wamu ng'abatuuze tukolere wamu ng'abazadde b'omwana tukolere wamu nga abantu abalumirwa omwana oyo engeri gye yabulamu kituleetera enyiike nnyini mpitirivu era kitukaabya n'amaziga ku mitima gyaffe okulaba nti omwana tannalabika omwana omuto yinkaniddeawo okubulira mu kitundu kyaffe muno omwana ono engeri gye yabulamu neiba yamala kumutuma neiba yamutuma ku dduuka nange kenyini namusanga mu kkubo nga bamutumye ne mubuuza Shira olagawa naŋŋamba Mama Jebi antumye. Sali Isaac K, ni mukulembeze Munansana. Kyanaku nnyo nti kati wayise omwezi mulamba bukyanga omwana bayita magezi okubula era nga obunkeke bukyali bw'amaanyi kubanga nga omanyi ebintu ebigenda mu maaso omutasobola kutegeera nti omwana ono yabbibwa bubbibwa waliwo bano abawamba abaana babatwala babakosa ebyabwe waliwo omuntu bano ababba bubbi abaana bagamba nti omwana wuwe n'ebintu ebirala naye mpe ng'abakulembeze tuli bennyamivu olw'embeera eno eriwo nga abazadde be olaba nga embeera gye balimu nti bali faswete tekyasobola kukola kaseera bakeera kunoonya baana bagezezaako kye basobola era naffe tukubiriza LCs ez'enjawulo obanga olabye ku mwana bambi yamba famire eno kubanga famire eno bambi eri ku bunkeke bw'otalabanga twala omwana ono poliisi yonna ekuli okumpi tubeere nga tusobola okutaasa famire eno kubanga otunuulira omwana ono n'essomero gyali asomera Mazen nabo bali kulaba nti nabo bali ku bunkenke so ffe nga abakulembeze twegasse ebitundu by'e Nabweru Katooke Wamala tulabe nga tusobola okuzuula omwana ono gy'ali naye nono omuntu abeera nga yatwala omwana ng'ono bambi tukusaba nekusaba omwana ono bambi omukomyewo kubanga bambi abazadde bali mu mbeera etali ntuufu tukubiriza abazadde ngawo tuli mu biseera bya holiday tukuume abaana baffe tulabe ebiseera bingi nnyo omwana n'abeera n'omusanga azannya ewala naye nga namuzadde tamanyi gy'ali n'abazadde bakuza abaana ebyegyo oli n'abeera ng'omwana tagambikwako era nze osanga omwana ng'oba omwana oba wange oba wani ng'omusanga alina gy'atamu omwana oyo mukangavule ng'abantu bedda bakolanga otherwise otutakola ekyo tujja kubeera nga tufiirwa abaana baffe batubulako ate netaka okusumbwa abantu ab'enjawulo naye ekibi nnyo ekyatuse ku famire eno kyakunyolwa kyamaanyi okubulwako omwana naaweza omwezi mulamba nga talinaako mayitire ffenna omugenyi yajja buzi n'omwana n'abula okumala ennaku 2 naye twasulanga tetwebase nga tugamba omwana tunaba tulya ne batukubira nga bamusaze tunaba tulyawo banaalabikako nga mulamu naye ekyewusa omwana alabika ebyalo 3 okuva we twali tuli ng'asuzeeyo ennaku 2 wabweru nga ne gyatambya tamanyiiyo so wano wentusize omulanga eri omuntu yenna alaba omwana ono tekikozesanga kyakufunirako bya nsimbi omwana mutwale ku poliisi ekuli okumpi oba ku erosi abazadde bafune omwana waabwe ate mmwe bakagwa ensonyi bw'oba olina kiwatuusa ku mwana atirisi abazadde bano bawe omwana waabwe oba ali mu mbeera ki omutima gubakkakkane teriyo omuntu azaala mwana neyeegomba mwana we kumubulako n'atamanya mayitire ge ekintu ekyo kikubeera ku mutima otuuka kuva ku nsi naye nga tekikuvuddeeko tusaba abakuumaddembe tusaba abatuuze banyemu emigire mu kintu kino mu kunoonya omwana kintu kya bbeeyi tazidizikawo kirina okubeera nga bino ebyatukako ono weebulenga tusaba yenna alina omwana tokozesa mukisa guno n'abafere ennaku zino omuntu ali mu nnaku anyolwa ate omukulu esimu nti olina omwana akweza ssente obbye enzibe ddala tulagawa obuntu bulamu bwalagawa lwaki okozesa
omukisa gw'okubba ku muntu eyanyolwa ng'ali mu kunoonya omwana we gwatalabako omwezi mulamba singa kituuse ku ggwe oba singa kituuse ku wuwo naawe wandisabise nga gwe batebakuyisizza. Tusaba Katonda omwana ono alabike nga mulamu. Omwana aba mwana wa ggwanga, ffenna kitukwatako okunoonyeza awamu omwana. Bw'ogwa katambi k'omwana ono akalina ebifaananyi katambuze kabunye ku mitimbagano yonna okusobola okulaba ng'omwana ono azuuka.